Manyi mwaganye ebyononeso. One clear take. So botandika. Kituufu. Okay, standby and action. We are live with Super. My name is Brian Wako. Ndi mu vicinity ya mukyalo mukwaba basinga obulungi mu ggwanga lya Uganda. Amanyaga matuufu bamuyita abasinga bamuyita Fullfigure nenga yenisha. So tugenda kuba tumulabe mufako byonna. Njogedde bubi? Era wenziza okutereeza. Sokolabe. Ekyo bayita Fullfigure. Atoli. Actually banange amanya gange bamutsa Nisha Farida obo yagadde osobola okuteekako Dadiva. Yeah. Naye Dadiva. Diva. Okay. Naye ekisinza okundeeta wano. Nga tunagenda awo mbadde nsaba tutandike mpolampola Nisha yani. Nisha mukyala muyimbi. Abamwera kubasinga wano e Uganda. Yeah, one of the best. Yeah. Abayimba abalina performances zakabi ku stage. Nakulabako lumu nakulabako ku Sheraton, twali ku Sheraton yawo naye muganda wange kye watukola. Noli okujjayo zino. Akuba ziri. Nengamba kigenda maaso. Awo ndi mutamu when it comes to performing. Nkumanyi. I do my best. Abayimbi bakwepikira. Ena gye gy'omujja ng'ate oli extra large. Actually kale abamu kibayisiza ddala bubi naye mu bakyala abanene oba abayimbi abali mu weight yange nkikuba Uganda wano ate nga sikolerera wano njagala tandika kukikuba international kubisana n'abakyala bali ba Nigeria batiwa yeah ba Yemi Alade ekyo kyenkolerera basimi Uganda tugiteke ku level eyo eddako yeah. Okay, Nisha Farida njagala tutunulye obulamu bwo basically musically speaking otandika otya obulamu bwa music. Music namutandika ali serious mutandise way back 3 years back. Okay. Yeah. Abadde serious ennyo naye nga mbadde era nzija nkikwasaganya mpola engeri yanga nzija nkikuba mu high school bwentyo. Okay. Ngede ku high school nengamba abayimbi temwagala kusoma abayimbi azinga Uganda nti basoma. Nasoma. Okay. Tunabituka kojja kulaba we nakoma. Paka ku mujiji. Wasuka tuli ku mujiji kuba ndi namukyala Musiraamu. Munno yakomawa. Munange yani? Oh no. Ani? Teyawandisa ku pen. Ni Fullfigure. Ate nze si munnange by the way si munnange naye gwe kyoba omanya bangamba teyawandisa ku pen. Nze simanyi bimukwatako ebyo bikwatagana n'ebyokusoma kwe oba teyagikwatako oba yagikwatako oba yasoma mu gigi peni penso oba kisiriiza awo simanyi. Okay, kale gogembe wasomako then notandika music okoze ne baproducer. Nasomera ddala actually naye nga we tunaba tutuse ku byokusoma kwange era nga kyekindeese tujja byogerako. Okay, sawa eno waliwo ekigenda maaso mu entertainment of course abantu abayimbi bangi bayingidde politics abantu basigalayo eno mu ndongo woliwa. Nze era ndi mu ndongo yange. NUP NRM. No, siri nnyo kintu politics. Sala nnyo mweteekamu n'ebyempagira nze mbimanyi. Naye ng'era sibiriimu nnyo. Okay. Yeah. Okay. Naga tutunulire most of the time bulwembeera naawe. Mala tukoze interview eno because nyaga to clarifying Fullfigure omutuufu yani because when mbere jembeera nga performing ne bakuyita Fullfigure ate nga noli bamuyita Fullfigure kyekituufu ekiri awo ekintu kyo kinnuma oluse n'okimbuza kinnumidde banga actually mu makubo gyempita ku stage nga performing ku grounds ez'enjawulo people call me Fullfigure omone natusooka nga n'entugubalawo n'enyiga nga mpulya kimpisa bubi kwegamba erinnya omuntu yali etumba naye nga ali etumiddemu opposite terimu it's like terimutuulako sirirye lirina bannanyini lyo abayina okubeera nga be bali etuuma naye omuntu era tasobola kuddawo okumuvunaana lwalinnya lye naye ng'era in fact nja musaba ali ejjeko eya Fullfigure. Yes. Yetuume ki? Yetuume erinnya lye simaye Nakangubi. Yes, Nakangubi. Nanyumyanga na yes Nakangubi Jennifer oba yetuume n'abawemuzi kubanga ekyo kyakisobola okuwemula kwakusobola Fullfigure atwatagane n'ebintu ebyo by'okuwemula n'abawemuzi lyerinnya lye n'abavumi oba Nakangubi era Fullfigure alijeko why lwaki olowooza gwe Fullfigure omutuufu ati nedda abantu bakimpita olowooza lwaki bakikuyita ati kiyinza okuba lwakuba ndowooza the appearance the booty the big booties the hips okay. The calves you know kati kiyinza okubanga oba kyekimpisa ekyo kuba kati ye ate nze ndaba ye asana kweyita quarter figure
Kota. Tonjogeza bingi kwa advisor. Alisa president Ni advisor. Fullfigure yegwe. Kati moli ye quarter figure. Yes, oli ye quarter figure. Kubanga ye figure ye eri quarter iringanga ya kibe quarter. Anyway, saga nyo sivumye naye. Okay. Eri quarter figure kati bwogireta ku figure yange. Nebejjudde no full figure full quarter. Kati wakiri half oba 3 quarter quarter kubanga era bw'omutunulira yenna okuva ku mutwe mpaka wansi ogipima ng'olaba tewera. Yes. Full figure oli Nakangubi Jennifer. Muchala mulungi akola bulungi. Ekisinga mwababuzabuza olwokuba ayogera nnyo era nkimanyi kati bw'anaalaba interview eno agenda vayo awogana alinnya ku mmeeza naye nze simutya full figure. Okay. Yes, simutya. Bw'aba ayagala okujja ajje tutule ku mmeeza asayininga erinnya eri alyejjeko. Mwe asigaze ya quarter figure? Quarter figure ne n'abawemuzi n'amalala oba ne Nakanga. Nakangubi. Omanyi ntawanya erinnya. Naye oba full figure Muganda. Oba musimu wa muno mu Central. Ne muyimbi. Kwa chemanyi okay, simuyisa mu maaso. She's one of the artists but manyi. Anayo limba lwe lumu. Full figure ozunga. Olumanyi bulungi. So mulekere erinnya lyenga full figure. Anti kati ekiriwo obuzibu audience abantu gyempita yonna bampita erinnya ne mpulira bubiye ngatola bali bawali yali onoona on top of that full figure erinnya yali onoona aliwemuliramu muzadde naye taliwa respect mukyala wawano mu Central naye engeri gyaleetamu ebigambo bye amokola abaana amokola umukozi nogamba so kati it's better either alyejjeko nyinza okuba nga nisha sijja dyetuuma naye ligende oba ku muntu omulala kuba sinze nzeka alina zino ye okitegeera abaana we bali n'abali abatali ba celebrity naye ye atuyambe aliyejeko diri jeno mwenga ba full figures maba association ya full figures association of Uganda mumuza mwakola n'ekibiina ekyamu nzekimanya ajja kuyomba tanko gambe no si bya figure competition si byaki okitegeera si bya Miss Kavi ambe madendo okudda ntwaki nayo tumuleke erinnya noddeyo mu ba Miss Kavi abaana bebintu abaana bebintu yose naye erinnya lyo lyennyini nze abantu balimpita pulira ndikooye obeera kusejimaga full figure oba abantu tebamanyi bumanya full figure yani ayinza okuba nga yalowooza n'erinnya alikoze naye nga tebamutegeero oba bakyogera bwogezi olwa nature yange oba kikyannemye kati nze njagala yajje oba ntuukirire tutuule ku mmeeza aveyo in public erinnya alyejjeko kale ng'ojjeko kuba nti oyimba biki byabyokola nkola ebintu bingi nnyo ndi business woman nebyenkola ntunga nakatandika okutunga mu lockdown eno manye yatuyigiriza ebintu bingi kasera genda kugula motoka bwakabi kuzimba kuyumba bwakiku masape naye kati twatuka time nga lockdown eteggwayo nga buli muntu olina okuyiiya okubaako kyokola abafuna embuto ne bafuna abalima ne balima oba oli ku full figure gw'ogamba andi yali lubuto embuto tebaboga ekyolubuto tebabogera nnyo ekyolubuto lwa full figure ogende ku buto ate yomukwalifunye mu lockdown n'abatali bayimbi abantu bafunidde ddala embuto era gwe bw'oba oli awo nga mukyala we tonna bakubaako kyomukolera mu lockdown gwe bakozeewo ki naatera kubeera ndabanga ekyagenderera kati buli mwezi mbaŋŋamba nyinza okuba nakafuna nebagita kati ate ndaba ewanvu ngamba senga nafuna luli senga ndi wala naye nga omukulu w'eggwanga bannange tata Natasha naye akyagaanya otuta bannange simanyi senga atugambye ddala nti tejja kuggwa endongo nemugifiisa endongo netusobola netugivaako netuzaala baana buli omu nakola abalimi ne balima kale ninga we are still live. My name is Brian Wakondino mchalo mulungi bamuyita Nisha Farida. She's one of the artists but sibe tulaba most of the time tuba mu events ezenjawulo. You will prove me right. Nje mukubachala ba performing obulungi tubeere eno mu VIP yafeze tutulamu eyo nolabe ekichala nogamba wa haula nokubaka bone nogamba nya ya party neyo mwana neyo moyo mutukuvu naye nga kyekyo full figure mumbe fanako bwetu bwe tubatunzika kikyo so okugamba full figure oli owerinnya lyo era kyenyongera okugamba full figure nze sigenda kumuvaako mpaka ngazze netutuula n'avayo in public njagala aveeyo yejjeko erinnya yetondere ku radio
oba ku TV agambye bana ndiyejjeko nsigaza lya quarter figure quarter figure ekintu ekyo akyejjeko kitundu figure kyonna kyanaaba yagadde kubanga era nkimanyi ye anyumira nnyo okuwogga n'okola kyera ajja kuvaayo awoggana ebintu bye nze naye kyabamanya simutya okuleka nga akoze kyenkola kyenjagala asooke ajjewo eri erinnya ajja kulowooza nti ng'abayimbi babeera mbu busita nti nisha kolerera erinnya nange ndirina abantu abamanyi nisha lino mmera wonsimba ku stage ne full figure kyensobola okukola tasobola kikola performance amanyi ogajjawa mutuulako nerisooke tugende muyinza okubunkanga bukanzi Nisha, full figure tabirina bagambye full figure yetabirina ebyo ebintu biki munokumulaga full figure ajje ate oba ne bwemba nfunye lubuto olaba nga weeruli naye ati kati abamu babanga baddiikuula kiyange sizinyogedde abantu b'embuto tebabogerako naye banaye n'embuto ziri modified kati ennaku zinabona baba n'embuto naye ng'omulaba shepu kweri ne bakona olubuto ate atalina lubuto ne bamuleka wali yes abakazi baigena okwefaako by the way egyo emirembe gyaggwako era n'otambula nga olubuto luyiyiza akantu akalutuulamu obulungi How to be? My name is Brian. We are still live. Newoza ko nagamba ndi walubuto. Nenga abasajja bagamba sebuto. Anyway, Nisha, bayinza kuba balina grudges nabo bonyi. Ebyo tubivemu. Obubaka bwo busembayo eri abakulaba abantu balaving music stuff like that. Look social media then bagambe byonna as we finalize this interview. Actually, abantu bonna bafanzi bange abachala n'abaami abatona abavubuka bakadde. N'abachala bakunyumirwa nnyo, abasajja bakunyumirwa nnyo okusinga tufune mu kamera. Bambi nkyoba omanya nti nze abantu banjagala bonna. Abachala bakulina. Audience yonna njirina n'abachala. Bakuwalana. Ani? Olina bye batalina. Nedda bambi abachala bambi banneebuuza nako abalala basokanga ne bagamba simanya fako simanya biti ne bajjanga ne bakwatako. Ne tuli kwalaali. Oba nkola ya ati kati olaba ba Africans tubeera n'ebintu tulwawo okukkiriza tubeera nabyo I know real life tubeera nabyo joka naye you got ostebeera njivuna tubeera nabyo okay kati mulwa kuba nti mulembe gwajja ne mulowooza nti abaana bagula bigule n'abaana balina ebintu byabwe bakuba n'abeesudiya ne betuma amanya ge batakola ki ge batayina naye nga omulembeddeko naye simanyi onamutya anti mwe mumutya naye muntu nga ffe okay ya kale naye yatondebwanga muntu nga ffe kati ya aze aneŋŋange tulabe nga tumaliriza bafanzi bange mwenna gye muli mu Uganda mu bitundu byonna ebiri abali ebweru mwenna mbaagala nnyo abakyala n'abaami mwebale abakyala ate bensinga okwagala nti beebale kumbe gwe gwabimanyi my fans abakyala bambi mbaagala nnyo mwebale kumbeererawo mwebale kwagala Nisha Farida ng'omuntu mwebale kwagala music wange mwebale kumbeererawo mu mbeera yonna naddala n'eya lockdown abantu bambuza kapyaki nina oluyimba lweyita Mama Africa naluliddeko I'm shooting the video next month mujja giraba naye ejja kuba yakabi nnyo mwebale nnyo kumbeererawo buli abantu bonna mu biti byammwe ebyenjawulo namwe bennyini bapresenta bannamawulire mwenna TV radios mwebale tubeererawo my name is Brian Wako. I officially hand over the name to Nisha Farida Fullfigure. Ndinyanze ndikuwadde mutongole sekiddako government yerimanya kyerimpa Fullfigure yalina okujja aliweeyo ne bakama babe nabonna n'ensi yonna emulaba nti ndyejjeeko kale that has been one and only Farida Nisha nga nze bampita Brian Wako. Keep liking, sharing, commenting and viewing all the videos we put on our YouTube channel. This is Brian. Don't forget to subscribe. I sign out.